Kadama TV bakadama ab'enjawulo, nnyumba za njawulo, bika bya njawulo basiŋŋana era ebizibu bya njawulo. Kadama ono gwe tuyina asaba buyambi era ayagala kumanya ki ky'ayinza okukola oba waliwo omuntu yali afeesinzeeko purobulemu y'emu ne gy'alina oba gy'aliko ng'afeesinga kaakati. Obuzibu bwe bwakubeera nga mu nnyumba mwali babboosi baali nabo basazeewo okubeera nga bamusiriikirira. Obuzibu bwabwe bwatandika ne kaakati bukyegenda mu maaso n'okubeera nga tebamunyega n'ate jjukira ali wamu mu nnyumba, bali mu nnyumba y'emu ate ng'alina okubakolera emirimu egimu. So Kadama ono abadde ayagala oba asaba magezi gammwe naye nga sinaba kubeera nga tugenda mu maaso. Ffe aba Kadama TV naffe tujja kubeera nga tulina amagezi ge tumuwa. Tugezeeko okubeera nga tumuwa, asaba tumuwe ku magezi ku mbeera eno omuntu yenna eyali agibaddemu. Oli mu nnyumba nga bboosi wo akuzimbiridde nga tayagala kwogera naawe, osobola kubeera nga okola otya? Tuwulize Kadama ono biki by'agamba. Halo nnyabo, oli Kadama TV? Mr. Kadama TV asiza otya ssebo? Oli otya? Obulamu bugamba ki? Amannya mpitibwa Juliet okuva e Saudi Arabia. Mr. Kadama, nsaba kubawuliriza ba Kadama TV. Bakadama bannange bampe ku magezi. Nasanyuka nnyo nga bampadde ku magezi. Nina obutakkaanya ne bakama bange mu ngeri emu oba endala oba ensonga nababapa ku ofiisi oba omusajja baali bampisaamu. Bwe nababapa ku ofiisi ne banzizaayo naye ng'ensonga eyali esinga obukulu mukama wange yali annemeddeko ng'ayagala okunkozesa emirundi egyawera ne mulemesa. Bwe nayogera ku ofiisi ne bamugamba ntwale ku ofiisi ng'ate nalina mulwadde ng'omukono gunnuma ate treatment nkwata ssente zange okuntwala mu ddwaliro nga mpulira bentamye. Bwe naddayo ku ofiisi ne njogera na bingi byonna bye baali bankola. Ofiisi yantiizinga n'enziza mu nnyumba muno naye baafuna obusungu gye ndi ge mazima. Muno mu nnyumba mwendi teryanyaga bukyankomawo, nakomawo mwezi gwa 7 naye teryanyaga teryampuuna. Ne mbaako omuntu gwembuuza nti oba kino oba nsalawo obutungulu ngamba simanyi embeera gye ntambuliramu. Ennaku 2 eziyise emabega mukama wange yansanga ngenda kwoza bulangiti nga nansanga ku ssimu nga nkutte essimu sooke njogerako n'abeeka nanwanyisa nnyo okwagala okunjako essimu yange neŋŋaana. Bwe nagaana yanwanyisa nnyo nanyambula akakaaya nanjiyako empale yange nagikasuka. Byali bingi nakanze saayagala mulwanyisa, saayagala muddiza kuba namanya ngenda kwereetera emitawaana. Nennemera essimu yange nenjituulira era yayatika n'okwatika. Ne mugamba essimu yange ate nze mbadde njogera n'abeekako maama wange mulwadde. Kadama TV n'embeera gye mpitamu etali nnungi gye ndi naye ndi mu bweraliikirivu kubeera n'abantu b'otayogera nabo abatakunyega ng'ate nze sifumba ano buli kimu be bakimpa be bafumba ate era ne bakuba kujula emmere bagikuteeraawo. Kati ndi mweraliikirivu nkoze ntya okuwona abantu bano mu ngeri y'obutwa kyekisinga obukulu kuba mpulira nga ndi mweraliikirivu nnyo tebayinza okumpa oba obutwa okusinza kwa tebanyega. Maama ne mukamwana kaba embeera nabo muno mu nnyumba tulimu abantu 5. Tulimu abantu 5, abakazi tuli 3, abasajja 2 naye abakazi tebanyega. Ne bwe mugamba n'oba nayogera ekintu nga tokiwulidde n'omugamba oŋŋambye eki ng'asirika tajja kudda ogenda okulaba ng'akyekoledde